mumpulira bana munasonyiwa naye nze natuyanye dda nkankana ebyaddala to be honest nze ani atudde ne bana basajja wano. These are our mentors. Ate nze nga nze omuntu sisomangako buli kimu nakyeyigiriza okuva ku street naye empisa ze nnina kutunuulira bana basajja era man njala beebaza okubanga mweyawulamu mube ekifaananyi ekituufu ekigenda otukuza ffe mwe bazadde baffe era nzidde wendi wano nkankana era nze olunaku nina show yange Lugogo Cricket Oval yaliyo baali bagitaddeyo nga 14 but when I heard nti waliyo show yo ne maama I had to remove it because I'm your fan. Understand? It's my first concert ever. Naye I really had nafuna omukisa okujjawo ku show yamu nenjiteeka ku 15th February naye nga nali nkoze 14th. So n'ekirala ekibadde kindeese taata ngenda kuba ku show okulwo nga 14 era banaye nange mbagamba nga Valentine sina ngenda kuyimba okujjako ngenda kubeera ku show ya taata ne maama. Twalina omukisa guno kuba munaye mbadde ngenda bajjawa Honorable Hilda, Papa Mesachi, mama ne taata Ediawe, pastor wange ali wano. Tugenda kubeera ku show ya mama ne taata mukitegedde bataata ne maama nga ngenda fukamira nange mbayise ku show yange musapoti. After your show timayi mugenda bamukoye naye ngenda bateerawo tebaawo mbayimbireko nange. Omanyi Uganda yaffe eno munnange ffe abato tulina empisa embi kyekyo tuzimbye bantu tituwemula naye ate waliyo naffe abatawemula kitegeera. So nandyagadde tebeeyo ebeerawo ekifaananyi ekyo kiveeyo kiteeke mu nnyumba yange nti eno tebo nga bweri wano baaliko ku show yange naye nga 14 we are going to support the Kings of course. Ate mwe bali kulabika bulungi bannange nekado kambasiime bannange abayimbi abato balemedde mu bukyafu naye daba basajja daba maama bwafaanana mubadde bifaananyi ebirungi gye tuli ate byonna ne mubimalayo naye abaana bakyalimu okukoppa ffe abamu tukopyeko naye nga 14 let's all be there. Ebyo ebyange bannange kale ku bukyafu wenkomye otegeera abayimbi abato pastor lungamye ebintu bino njagala kugenda wa mukulu hits 10 mu mmeka 13 kati mbuuza bwe bayimbimu abali abaana abato ffe mufaazi okulinnya ku bantu nga tonayimba yadde hiti 5 like to be honest I'm still surprised naye kale kintu kyoyogedde kinene nnyo ku nze okitegeera. So abayimbi bonna mwenna abali abato bannange temusumbuwa abantu hiti 10 nga gwena 2 n'olinya ku bantu kale okulinya ku bantu njagala okwebaza